Welcome to Tamais International Schools. Tamais Junior School in Uganda has opened another branch in Rwanda called Tamais International Academy, a day and boarding secondary school located in Musanze, offering a Cambridge International program. Located in a beautiful, cool environment founded on Islamic values, though it warmly welcomes all religions across the globe. Tamais International Academy aims at producing practical skilled learners with academic knowledge, morally understanding, and socially skilled who are ready to compete internationally. Join us at Tamais International Academy. We make your child's dream a reality. الحمد لله الذي فقه من أراد به خيرا في الدين أحمده حمدا يفوق حمد الحامدين وأشكره على نعمه التي لا تحصى وإياه أستعين وأستغفره وأتوب إليه وأتوكل عليه إنه يحب المتوكلين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أرسى قواعد الشرع وبينها أحسن التبيين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون، تعد الزراعة مهنة من أجل المهن اللازمة لحياة البشرية وآية من آيات الله تعالى ووحدانية الله عز وجل، فهو الذي خلقها ونماها وأخرج منها الثمار والحبوب، فلكل نبتة ولكل شجرة ولكل ورقة ولكل ثمرة ميز الله سبحانه وتعالى به الخلق وأمر بالبقاء. قال الله تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. Atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala nanyini buyinza omukyusa w'obudde awaniridde emyoyo gyaffe Allah subhanahu wa ta'ala. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala nga tukakasa nti ye Allah waffe waddala asookusaasira n'emirembe biddeere w'ekitiibwa nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam eyatugira n'eddiini eno y'obusiraamu. Fa usi nafsi wa anfusakum bitaqwa Allah, naamire omwoyo gwange n'ejjammwe okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala. Tutya nnyo Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah bwe yatulaamira: walakad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah fala falahan wala najatan illa bittaqwa. Teriyo kuwona ku nsi kuno era teriyo kwesiima ku nsi kuno okujjako okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala. Baganda bange abasiraamu, tutya Allah subhanahu wa ta'ala ekiseera kyonna, ngera bwe mbakubiriza okubeera nga twenywereza ku ddiini eno y'obusiraamu. Inna Allaha astafa lakum ad-din, Allah byonna bye yatulondera ebisinga ebbeeyi omuli ekyengera ekinene kitamanyi byengera bisigadde yeddiini eno y'obusiraamu. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, okufate kujjanga gye tuli lwana nnyo otuuke mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ng'oli musiraamu. Faayo nnyo otuuke mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga wayawula Allah subhanahu wa ta'ala mwogenda okubeera nga weesiima. Olwaleero baganda baffe ab'ekitiibwa,
Allah subhanahu wa ta'ala ateeka mu nsi muno n'atugabirira naye nga alina amakubo Allah subhanahu wa ta'ala mwayisa okubeera nga atugabirira ng'abaddu be olw'okusaasira Allah subhanahu wa ta'ala kwalina gye tuli. Mu bimu ebiraga okusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwe kubeera nga yatuteeka ku nsi kuno n'atatuleka ttayo n'atutumira ababaka ab'enjawulo batuyigiriza emirimu egy'enjawulo nga n'emirimu egyo gye batuyigiriza era nga Allah yagyogerako mu Qur'ani y'ekitiibwa y'ensonga olwaleero abantu gye bayisaamu amaaso ensonga ey'okulima nga Allah subhanahu wa ta'ala ayogera mu Qur'ani ey'ekitiibwa okulaga obuyinza bwe n'ekitiibwa kye n'okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala yawulibwa. Allah ategeeza mu Qur'ani y'ekitiibwa mu surati Yasin, Allah yagaa nti wa ayatul lahumul ardul maytatun ahyainaha. Mu bimu ebiraga obubonero bwa Allah subhanahu wa ta'ala obulaga nti Allah ali yekka, obulaga ekitiibwa kya Allah subhanahu wa ta'ala wa adhamatihi wa kudratihi, obugulumivu bwe Allah n'ekitiibwa kye kwe kubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala atuwa ettaka eryo Allah subhanahu wa ta'ala alikubirako ekifaananyi n'atugaa nti wa ayatul lahumul ard, n'akabonero akasobola okubategeeza obukulu bwa Allah n'obugulumivu kwe kubeera nga Allah yabawa ensi agikaza Allah subhanahu wa ta'ala nga aleeta omusana. Ne Allah yagaa nti ahyainaha, ekiseera kituuka ne tugiwa obulamu. Obulamu obwo Allah subhanahu wa ta'ala bwategeeza kwe kutonnya kw'enkuba. Wa akhrajna minha habban faminhu yakulun, ne tufulumya mu ttaka eryo eribadde likaze nga tumaze okutonnyesa enkuba. Wa akhrajna minha habban faminhu yakulun, ne tufulumyamu empeke eziva mu ttaka abantu abo ne babeera nga bazirya. Ekyo kikumala okutegeera Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yagaa nti waja'alna fiha jannatin min nakhirin, ne tuteeka mu ttaka eryo lye twabawa ennimiro ez'emiti entende, wa anabin, n'emizabbibu olwayo ze tuyita grapes, wa fajjarna fiha min al-uyun, Allah n'afulumya mu ttaka omwo ensulo. Allah yatugamba mu Qur'ani y'ekitiibwa liyakulu min thamarihi, bali ebibala bye tufulumiza mu ttaka, wama amilatuhu aidihim afala yashkurun, n'ebyo emikono gyabwe gye bitaddemu amaanyi abantu abo tebasobola kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Baganda bange ab'ebitiibwa, okubeera nga tuli ku nsi kuno Allah n'atuwa ekyengera ky'ettaka, n'atuwa ekyengera ky'enkuba. Allah atulengeza ku nsonga ennene ey'okubeera nga tukozeza ettaka eryo nga tujjamu ebibala nga Allah ebimu byazzamenye n'atugaa nti waja'alna fiha jannatin min nakhirin, ne bafuna amasamba agajjudde entende, wa anabin, ne grapes, wa fajjarna fiha min al-uyun, Allah n'abeera nga ateeka ne mu ttaka eryo ensulo musobole okubeera nga mwanguyizibwa bwe muba mulima. Allah tegeeza mu Qur'ani y'ekitiibwa mu suratul Waqi'a, Allah yagaa nti afara'aytum ma tahruthun, bwe mutunulamu muli ne musiriikirira temusobola kulaba ebyo bye muteeka mu ttaka, a antum tazra'unahu am nahnu zari'un, abange mmwe mubimezesa ne mbeera nga mubijjayo, am nahnu zari'un, oba ffe tukola ekyo ne tubeera nga tumezesa ebimera ebyo. Ekyo kitulaga obukulu obw'okubeera nga tukozesa ettaka Allah subhanahu wa ta'ala lye yatuwa. Era ebimu ebiraga obuyinza bwa Allah, Allah yatutunuza eri omuntu ng'akyalenjinga gwe omuntu. Allah yagaa nti falyanzuru al-insanu ila ta'amihi, omuntu atunuulire emmere gy'alya, atunuulire ebyokulya ebyo byakozesa nga alya. Allah yagaa nti anna sababna al-ma'a sabba, ffe tutonnyesa enkuba ne tugissa wansi olussa. Enkuba eno Allah bw'aba agituwadde, baganda bange kyengera kinene. Allah n'agitonnyesa mu ttaka n'aliramusa, ekyo kyengera kinene. Mulimu ensi ezeegomba okutonnyesebwa kw'enkuba nga zimala kusaala salatul istisqa,
okwegayirira Allah abatonyeseze enkuba, ne Allah atulengeze ekyengera ekyettaka lye yatuwa, n'akulengeza ekyengera ekyemmere gy'olya nga tejja kuva mu ggulu. Ekyo kyakoma ku Bani Israil. Allah be yassizanga emmere nebasanga we bali, naye ffe Allah atulaga tuteeke empeke mu ttaka Allah azimezese. Kyava Allah atugamba nti falyanzur linsanu ila taamihi, mutunulire emmere gye mulya. Kiraga obuyinza bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah naga nti anna sababna almaa sabba, ffe tumezesa, ffe tussa amazzi wansi ne gabatuukako. Thumma shakakna al-ardha shaqqa, ne tubeeranga ettaka eryo tulyasa olwasa, empeke zisobole okubeera nga zivaayo. Allah agamba fa ambatna fiha habba, ne tumeza empeke. Wa inaban wa kadba, n'emizabbibu zitwogeddeko nga grapes. Wa zaitunan wa nakhla, n'emiti egifaanaganako bwe biti. Wa hadaikan guluba wa fakihatan wa abba mataan lakum. Allah yagamba nti okukweyagala kwammwe, kyakweyagala kwa kyammwe kuno ku nsi, n'ebisolo byammwe Allah subhanahu wa ta'ala byeyabawa. Baganda bange, ekigambo ky'okulima obusiraamu bwakyogerako emyaka egyayita, era nga owekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam atulaga obukulu obuli mu kulima, nga Allah atulaga ekyengero ekyo okubeera nga tuyita mu kkubo eryo okwebaza Allah. Allah n'atonyesa enkuba, n'atuwa ettaka, n'osimba empeke emu n'efuluma mu ttaka. Kyava Allah atubuuzizza mu aya esoose nti afala tashkurun, lwaki temwebaza kyengero ekyo Allah kyabawadde? Abantu Allah baleetera wano enkuba mu kibuga, oli naaga nti senga etonnye mu kyalo, n'agivuma, abamu n'agikolimira, naye wallahi kyengera kinene. Ensi nyingi ng'ekyengera kino ekyenkuba tebakirina, ensi nyingi ng'ekyengera ekyettaka lye tulina tebalirina. Allah akwagaza ki? Kwe kubeera nga okozesa ekyengera ekyo, okubeera nga ettaka lyolina olirimamu ensigo Allah zagenda okukumezesa, ate nga mulimu message endala Allah gyayagala otuwa, ey'okubeera nti gwe kennyini bw'oba otunuulidde empeke eyo ebadde nkalu, n'ogisiga mu ttaka, Allah n'agimezesa n'evaayo. Jjukiramu olunaku lw'ogenda okuzuukira, lw'ogenda okubeera mu ttaka nga wenna omerenguse, nga buli ggumba liri waalyo, nga Allah bw'afulumya empeke eyo ebadde nkalu ng'ogitadde mu ttaka. Oba osimbye ebijanjaalo, oba osimbye kasooli, oba osimbye endokwa, oba osimbye eki, ekintu ekyo Allah n'akimezesa, tegeeramu message ey'okuzuukira, nga Allah bw'akijjayo ne kimeruka ne kibeera ekiramu, bw'atyo Allah bw'agenda okutujja mu ttaka. Naye nga message wano Allah gy'atuwa ey'okubeera nga tukozesa ekyengera ekyettaka Allah ly'atuwadde okubeera nga tulimako. Ensi eno yonna olwaleero gye mulaba, abantu obwetaavu bwabwe buli mu kulya, teriyo atalya. Ne boolaba abali mu ddwaliro, abali awo batunuulira alya ne bawulira ekyengero ekyo nga kibasuba. Ensi eno Allah subhanahu wa ta'ala egituteerawo, n'atulagirira ebyengero ebyo tubeere nga tubikozesa. Naye bameka muffe abafumintiriza n'aga nti ndi ku nsi wano, kankozesa ekyengera kino Allah kye yampa, mpite mu kkubo lino obusiraamu lye bwalagira, mbeere nga nnima, sobole okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Abantu babeera wano mu kibuga, oli n'aga nze siva wano, naye banaakola kino nga talina kyakolawo. Baganda bange, ekigambo ky'okulima ne bw'oba obeera mu kibuga nga Allah akuwadde ettaka, kozesa ekyengera Allah kye yatuwa ekinene ekiyimiriddeko obulamu bw'abantu, nga buli muntu yenna akyetaaga, ekyengera eky'emmere eky'okubeera nga tulima. Nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam okumanya eyogera ensonga y'okulima n'agitwala nga nkulu ey'okusiga, hatta ne mu kaseera akazibu nga kiyama egenda kuyimirirawo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yaga nti in qamati saa, kiyama bwebanga egenda okuyimirirawo nebasanga wabi yadi ahadikum fasila, naye nga mu mukono gw'omu mummwe mulimu endokwa
fain istataa alla yakuma hatta yagrisaha falyagrisuha. Kiyama temusanganga ng'omuti ogwo tagusimbye abeere nga agusiga hatta ne mukaseera ak'obuzibu. Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam atulaga obukulu obw'okusimba. Lwaki olwaleero abantu tugayalirira nga nammwe abamu Allah abawadde ebyengera eby'ettaka n'obeera nga tosobola kuteekawo wadde emiti, n'otasobola kusiga mwanyi, n'otasobola kusimba mwanyi, n'oteekawo ebikola ebyenjawulo. Olwaleero tulira boogera ku mwanyi tulowooza nti bya bufuzi bya Buganda be bateekeddwa okubeera nga babeera mu by'emmwanyi. Kino nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yali yakiragadda nti kiyama bwetuukanga nga mukono gw'omu mummwe mulimu endokwa gy'ayagala okusimba akikole, kiyama nga Allah tannabagituusaawo. Bameka olwaleero abalina amataka naye nga gajjuddeko sseŋŋenge? Bameka olwaleero abalina amataka ne bagatunda ne boolekera ebyeyo? Wallahi ne batamanya kyengera Allah kyeyabawa. Mu byengera Allah byawa abaddu kwe kubateeka ku nsi kuno oluvannyuma lw'okubeera nga abawadde okumutegeera kyekyengera eky'obulimi, kyekyengera ekyokulima, naddala okubeera nga ensi yaffe eno olwaleero eyimiridde ku kyobuguzi ekyebbeeyi ng'ekyemmwanyi. Abantu ne bakigayalira nga bwolaba Abawarabu bwe balina ekyettunzi kyabwe eky'emiti egy'entende gy'osobola okugenda n'otabasanga nga entende bazivaako dda. Naye olwaleero tubeera wano ng'omuntu alina ettaka, alina ewaabwe wasobola okuteeka ebikolo by'emmwanyi n'agamba nti Museveni yazitta. Anaazitta emyaka emeka? Anaafugira emyaka emeka ng'agenda atta emmwanyi? Siga olwaleero emmwanyi zo zirigenda okutuuka ekiseera nga n'oyo gw'osuubira nti yazitta nga ne ku nsi takyaliko, kubanga ffenna tuli bantu enkya tugenda. Naye omuntu agenda neyekwasa enjogera eraga obugayaavu mu mutima ti Museveni yayonoona ekikolo yayonoona ebyemmwanyi. Baganda bange, ekigambo ky'okulima mukitwale nga kikulu, naddala nga tulima ebimera n'okulima emmwanyi eziyimiriddeko ebyettunzi naddala ebyensi eno mwe tuli. Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, baganda bange, timugayalire ekigambo ky'ettaka. Oli atunda atya ettaka lye n'agenda okukuba ekyeyo nga n'essente ze bagenda omuwa tazimanyi? Oli atunda atya ettaka awowa omukyala? Yejjako atya ettaka agenda akwata ensenene n'olaba nga aguza amapipa n'ettooki ezigenda okumulisa naye ng'atunze ettaka? Oli yejjako atya ettaka aliwanyise mu boda boda? Nabbi ulira sallallahu alaihi wasallam bwe yagamba, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man kanat lahu ard, omuntu yenna alina ettaka, falyazra'aha, alirimengamu, asige, asimbemu ebibala, asimbe emmwanyi, aw liyamnahaha akhahu, bw'aba yetasobodde kulirimamu aliwe muganda we, liwe muganda we abeere nga alirimamu. Fa in aba falyumsiku ardahu, bw'agaana nga olikuwa falyumsiku ardahu, kuuma ettaka lyo. Lwaki tujjako ekyengero ekyo ekinene? Owekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kyeyalaga n'atuga nti man kanat lahu ard, buli yenna alina ettaka, falyazra'aha, lirimemu, lisigemu. Bw'oba tosobodde kulisigamu gwe nnyini lyo, kale liwe muganda wo abeere nga alikozesaamu omugaso omunene, so si kulyejjako. Teriyo yejjako ttaka n'atakaaba. Ensi eno mugiraba ebyobusuubuzi byonna bigenda kugootaana, naye ekyengera kye tujja okusigaza nga kya nsibo, kya lubeerera ekyaliko ne bajjajjaffe bakitaffe kwe baasomeseza abaana ne bayimirizaawo amaka gaabwe nga tebakaalukaalukanye, tebataddeemu nnyo maanyi, zaali mmwanyi. Olwaleero zetusuula omuguluka tetukitwala ng'ekikulu. Baganda bange, okulima kikulu. Anaalima n'amanya ekyengera ekiri mu kulima, anaategeera valu y'ettaka, n'asimbako emmwanyi, n'asimbako ennaanaasi, n'alundirako, agenda kusomeseza omwana we w'ayagala okubeera ng'asomera.
kasitaka nakutaana newejjako ettaka nga nabbi bwatulaze obukulu bw'ettaka natugaa nti man kanat lahu ard yenna alina ettaka faliyazraaha likozesa olirimeko. bwoba tosobodde oli bize oli mu kibuga oli ku mulimu gya gavumenti liwe muganda wo alime, liwe muganda wo alikozeseemu ebibala naye temwejjaako ttaka. nabbi naga nti bwabanga aganye kale abeere waliwo ekiseera bwe kituuka obusiraamu ne bulagira abantu nga tebakozesa ttaka lyabwe nga balitaddeawo nga abala baali badde balikozesa okubeera nga libajjibwako liweebwa abantu abalina omugaso abasobola okubeera nga balikozesa. baganda bange ekyengera ky'ettaka tubeere nga tukitwala nga kikulu era ekyengera ky'okulima mukitwale nga kikulu. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'i almuslimina wal muslimati min kulli dhanbin fastaghfiruhu wa tubu ilayhi innahu huwa albarru wa huwa tawwabul karim. alhamdulillah wala aqibatu lilmuttaqin wala udwana illa lidh-dhalimin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. baganda bange abasiraamu ziramu kubakutira okutya Allah subhanahu wa ta'ala. buli kyolaba Allah kyeyateeka ku nsi kuno teyakiteekako lwa muzannyo. Allah bw'aba akuwadde obulamu n'akuwa ebyengera fuba nnyo nga bwe kisoboka tosuula bulimi na bulunzi. Allah bw'aba akuwadde obulamu n'akuwa ekyengera eky'ettaka likozese mu butuufu bwalyo. ekituufu ekigwa mu magezi g'omuntu butejjaako ttaka okujjako ku mbeera ey'ekisenge nga teri kisobola kumwonya okujjako ekyo. naye tugenda ne tuwanyisa ekyebbeeyi ne tukiwanyisa n'ekintu ekitajja mu vva lyakyo. oli n'atunda ettaka lyalina awowe haki namba 2, n'atunda ettaka lyalina n'ayolekera ekyeyo, n'atuuka eyo ekyeyo ne kimusala naye nga kyeyasuula wallahi kyabbeeyi. olwaleero abantu betutunuulira nti Allah abawadde fe abeegomba emmotoka nga tulaba omuntu avuga emmotoka eriko mubatunuulire bali mu bulunzi na bulimi. ekigambo ky'okulima kyabbeeyi mukitwale nga kikulu. abamu balowooza nti alima abeera wa wansi era olina alowooza nti alima abeera muntu wa kyalo nnyo. baganda bange ne bwoba oli mu kibuga tekigaana kuba na masamba mu byalo. Allah anyumya ku bantu beyawa amasamba abaali abagagga abaali bafugge balima. ekintu ky'okulima zezimu ku makasib ebireeta sente ebigayininga sente z'omuntu ne bizikuuma nga byansibo. era obusiraamu bwayogera ku by'obusuubuzi 4 ebikulu gy'emisingi. ekisookera ddala azziraa obulimi n'obulunzi mukitwale nga kikulu. ekyokubiri attijaara ebyobusuubuzi. naye olwaleero ebyobusuubuzi bigenda bifa olw'emisolo egyekanamye. wano buli kiseera tuggala ebizimbe lwa misolo. teriyo kiseera kyogenda ggala nnimiro yo, teriyo kiseera kyogenda ggala mwanyi z'olimye. naye attijaara obusuubuzi bujja kutuuka ekiseera nga buli omu abwegoga olw'emisolo. nga n'ezimu tayipu z'emisolo abamu bazeekanga bwekanzi mumatu. kati infuriza ani yali akimanyi banyana kuleeta ebirala nga nagwo musolo. naye ettaka kati obusiraamu bwogera ku usul, bwogera ku misingi almakasib, emisingi egigayininga sente. bwayogera ku zira obulimi mwemuli obulunzi mukitwale nga kikulu. attijaara ebyobusuubuzi nebyo bijja gwa katale. yeno ye asulu Allah gyayogerako mu Qur'ani. ne boogera ekyokusatu abamanyi ne bagamba ekyokusatu as-sunaa au as-sinaa manufacturing, amakolero ago olwaleero ge mulaba. naye ebyo byonna byonna ekibifuga bulimi na bulunzi mutwale okulima nga kikulu. era abamanyi b'obusiraamu baayawukana kwegya emisingi musingi kyogusinga obukulu. Imaamu Nawawi omu omuyizi wa imaamu omulamba Imaamu Shafi bwe yali ayogera mu kitabo kye
yagamba nti ekisinga ebbeeyi ye kye yalaba mu madhahabu ga Imaamu Shafii yagamba tijara, yagamba busuubuzi. Ne bamuwakanya ne bamugamba nti ekisinga ebbeeyi mu byonna ekigenda okukuma obugagga bw'omuntu era ekirimu ssente nga kireetera omuntu ssente bwe bulimi n'obulunzi. N'atuuka n'okuwa ensonga n'agamba nti obulimi n'obulunzi okumanya kyekyebeeyi mulimu atawakkulu ala Allah, okwesigamira Allah. Laba boosiga ebikajjo n'osimba ebikajjo byo n'ovaayo n'otambula. Olaba tawakkulu eyo okwesigamira Allah kwolina n'oteeka empeke wansi mu ttaka gwe n'otambula. Olindirira mulwalero omusimba payini ne musimba egyo emiti ogenda girirawo nkya. Kitegeeza waliwo ebbanga kye bayita tawakkulu okwesigamira Allah, naye ng'oli amanyi nti oluvannyuma lw'emyaka 10-15 ngenda tandika okutema kalitunsi. Eyo tawakkulu okwesigamira Allah. Ekyo kyolina nti oluvannyuma lw'emyaka 2 ngenda kubeera nga ntandise okutema kalitunsi, ngenda kubeera oluvannyuma lw'emyaka 5 nga ntandise okunoga emmwanyi, kye bayita tawakkulu okwesigamira Allah. Omwo mwe muli ebyebbeeyi ebyensibo, makasibu al usul al makasib, emisingi okuyimiridde ebintu ebireeta ssente mu bantu. Baganda bange, obulimi n'obulunzi mu butwale nga kikulu, nga maliriza kutuba eno. Naddala ekigambo ky'emmwanyi temukigayalirira. Mulime wosobola okuteeka ebikolo. Allah gwawadde ettaka, teekawo ebikolo. Muve ku njogera ezinafuya abantu. Museveni yatta ettaka, nti Museveni yatta emmwanyi, yezitta ddi? Wesigamire Allah, anaabeerako paka ddi ng'agenda tta. Banaye tulime. Obulimi Allah abwogerako mu Qur'ani nga bwembalaze aya ne hadisi za Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bw'onoolima n'olunda ogenda kubeera nga buli kyoyagala mu nsojja kituukako oluvannyuma lwa Allah. Era ebyo ababirina baliisa buti. Ye bw'abeera n'ekizibu ne bwankubadde ajja kutunda enteegi, naye gwe atafuddeeyo ekizibu kikutte bwe kiti, omuntu akubanja miliyoni ate oyagala kutunda ttaka. Oyagala kuwoowa n'otunda ettaka. Oyagala genda ku kyeyo n'otunda ettaka. Oyagala kuyingira mu byabufuzi akazanyaako akajjuddemu zaala, okujongamu omubba obululu, ng'omanyi nti okwesimbawo kwange okuteeka obuteesa erinnya ku post nina kuyitamu tunda ettaka. Ne bameka abalitunze ne batayitamu. Oli n'atunda n'ebijja, n'asingayo ekyapa ky'ebijja, ettaka ne ligenda. Famire n'ekaaba ettaka. Ttaka lirina value. Kyova olaba Nabbi mu hadisi endala aga nti bw'otundanga ettaka era lizze mu ttaka. Zaawe ekirina value ttaka. So si kutunda ttaka kulyejjako n'owassa. So si kutunda ttaka n'ogula boda boda, bw'ogivugira wiiki n'ogwa ku accident. Ekigambo ky'ettaka kikulu. Allah yalituteekako ku nsi kuno, temulowooza nti yaliteekawo lwa muzannyo. Naye abantu balizannyisa ne batamanya bibala biri mu kigambo kyengera kya ttaka Allah lyatuwadde. Tulirimeko, tubeere abalimi, abalunzi, abalimi b'emmwanyi. Nga olaba Abawarabu we balima entende, entende zaabwe ziriibwa mu nsi yonna. Naawe erima ekyo kyolima, abantu bajja kirya emyaka n'emyaka. Temugaera ekigambo ky'okulima n'obulunzi. Egyo emisingi abamanyi bagyogerako mu bitabo byabwe, so si bino by'abantu bansi ng'olwaleero bwe tulaba. Ebyo obusiraamu bwali bwabyogera dda, naye ffe tugenda ne tugayaala. Oli n'atuuka n'okubeera mu kibuga, talina mulimu gwakola, ewaabo waliyo ettaka, yaligenze n'alima, wabula ali awo n'akeera kusabiriza busabiriza. N'omuntu alina amaka, alina hakki 2, n'otuuka okusabiriza abantu, oli mu kibuga weesibyemu. Genda olime, genda olime ewammwe ettaka gye liri. Naye omuntu naddaawo n'agaa siva wano oba tolina kyokolawo, vaawo ogenda olime. Ne bw'oba olina kyokolawo ng'ettaka mulirina ewammwe, mugende mulime. Gwe towulira nga owulira essanyu n'ogenda ewammwe n'osimba pickup yonna gy'ogenza, oba Masaka ogenze wammwe Yiganga, n'oteekawoko ebirime, oba matooke oba nanasi. Abaana ne bajja ne balya, tunaagula emmere paka ddi? Waliwo ani wano muffe ali wano nga si mwetaavu wa kulya?
okulima mu kitwale nga kikulu n'obulunzi. Bw'ona olima n'olunda ojja natandikanga okusala dhuhiya buli mwaka. Dhuhiya ojja gisalanga buli mwaka. Era abantu abo abettanidde obulunzi baba kubanga abasingayo obungi basiraamu. Walirabyenga wano dhuhiya nga ziringa z'abatake. Naye ate ekyennaku abasinga mu sisitimu eyo ekyengera kino eky'obusiraamu Allah teyekibawa. Naye mwe Allah n'akibabondogera mmwe abamanye obukulu obuli mu dhuhiya walisaze nga buli mwaka dhuhiya. Naye omuntu omwaka ne gutuuka n'abungabunga, sina kyengenda kusala, tosobola kulunda mbuzi awakati zijaawo. Nabbi yatuuka n'otugamba sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti ittakhidhu ganaman, mulunde nnyo embuzi, fa innaha baraka, embuzi mikisa. Nabbi okutegeeza nti mulunde embuzi, embuzi mikisa, sibagambye nti mugiteeke ewaka ereeta emikisa. Nabbi kyategeeza nti embuzi ezaala ebaddeemu esobola okuzaalira obusatu, esobola okuzaala obubiri. Laba oluvannyuma lw'omwaka bwogenda okubeera n'embuzi. Gwolowooza ano nga tutuuse mu kiseera ekya dhuhiya oba ekya Christmas, abantu we baliira ebisolo, olowooza abalina ebisolo bagaininga ki? Bafuna ki? Tunulira olwaleero abalimi, genda eri ewaffe ekangulumira olaba abantu bali eyo mu byalo batudde balina amayumba bavuga emmotoka ennamba eziriko naye nga ali eyo mu kyalo. Kiki? Kulima kwe, nanasize, emiyembe, ebikajjo, nga tamanyi gwe ali mu kibuga akeera ne weesmartinga n'osabiriza. Okeera ku street kwogera nga kakyala kalimu Airtel, kumba ofera n'ofuula amaloboozi n'oyogerera mu nnyindo n'emmatu. Naye nga abantu bali eri mu kyalo bakola, balima, balina ebyobusuubuzi, ne batutikkira loole ne loole ne zijja. Wabula gwe n'okeera ku street weesmartins okubye n'ettaayi, wabula oli ku street ofera bantu bw'ofuula amaloboozi oyogeranga akalimu MTN, oyogeranga akalimu Airtel. Mumpeereze sente, enyamba etugenda gisalako. We bakwatirayo n'opakuka tebasalako ennamba. Somera ennamba eyo, omwana we agenda kugenda ebweru naye nga kasajja kali awo kavubuka kefudde akakyala kalinga akaliko emmandwa za Airtel. Kuba omuntu akkubira ayogeranga omukyala, ezo ziba mmandwa za Airtel. Nogwo omukazi ankubidde n'opakuka kamusomera ennamba n'otandika n'okusoma pini kodiyo n'akugirako sente. Abo ekibatadde awo mu sisitimu eyo kugayalira kiri ekyengera Allah kyeyatuwa kyetugayalirira. Basebo ne banyaba abali wano mu kutuba ey'ekitiibwa, tuddeyo tutandika okulowooza ku nsonga y'okulima. Allah yagitukubiriza, so si Katikkiro wa Buganda. Katikkiro wa Buganda Mungu yamuwa buyi magezi, ate ayogera ekyaffe ekirina asulu. Tulime, tulunde, obusuubuzi busala, obusuubuzi buleetedde abantu puresya, naye obulimi n'obulunzi byansibo. Ettaka temuli ejjaako Allah baaliwadde. Naye ffe n'oba nga oyagala kusomesa mwana, kola registration n'otunda ettaka. Bali abalina biri, atunda embuzi zeezi n'atunda ente eyeegi, omwana n'asoma n'amaliriza. Ffe wejjeeko ettaka, omwana we oyagala asome, batuuse mu senior 6 kyokka tukyali mu muzigo. Abantu abakulu n'abaana abakulu nga ffenna tusulaawo bituba kubanga twakozesa kyansi eyo temugigayalira. Obuzibu bwe tulina abantu abali wano mu centro, munansonyiwa emesegi yange esembayo, mweteekamu nnyo olulangira, mweteekamu nnyo obulangira okwagala abantu babakolerere. Era mmwe bebasanga ku TV mwogera lulimi lwa mu Luganda ne babatwala ku bukedde. Sirabangako bantu bali ku programu eyo anoonya ng'ayogera Lukiga oba ng'ayogera Lunyankole. Baana baffe wano mu centro, noonya omukyala omugagga anampasa ankolerere ng'alina ennyumba erina ekikomera ng'alina emmotoka. La ilaha illallah. Lwaki tunyooma emirimu?
netuuka n'ogerengero eziragira ddala obugayaavu. Enazzi kuno omuganda wa kuno katasindika kigaali nga takola bwa seculiko nga yomugenda e Dubai nga tubasanga ku bizimbe nga mukuta ebibundu. Lwaki muleka ensi yammwe omuli ebyobugagga bye tusobola okufeesinga challenges netugaa nti enough is enough? Kannime emmwanyi oluvannyuma lw'emyaka nja kununula. Olwaleero kiro y'emmwanyi eri kanaana kase omutwalo gwe mu 2,000. Habiri n'ebyo si mugagga. Bakitaffe balinanga amadiiro gajjuddemu emmwanyi, baafuga amaka, abakyala ne babawulira. Ffe olwaleero ani akyatuwulira? Kukeera kuzimba buzimbi mpewo, kweyogeza bweyogeza nga abaliko emmandwa za Airtel z'MTN kufera bantu. Bane ekigambo ky'okulima kitwale nga kikulu. Ekigambo vali y'ettaka kikulu. Allah kyatubuuza ti falyanzuru al-insanu ila ta'amihi, muntu yeebuuzeemu emmere neevaawa gy'alya. Olaba otya nga gw'ogirima gw'oliisa abantu. Mulimu n'ekyengera ekirala nekibagambye nti ekirimu tawakkulu obulimi bulimu okwesigamira Allah. Ekyokubiri ekisolo kyonna ekinyonyi nekijja nekirya ku bibala ebyo sadaka, empeera z'ofuna eri Allah. Obulimi bwajjula ebirungi, mubukozese nga kikulu, mubuvaluwingi. Anaakwata ebigambo bino biidhinillah n'abikolerako, Allah ajja kuteera mu baraka. Allah tuteere mu baraka, atuwe n'okukola, atuwe n'okumanya obunafu bwaffe buyimiridde. Baganda bange tuzuukuke tuve mu muzannyo ogwokkeera okwebaka mizikiti, ogwokkeera okusabiriza. Teekamu amaanyi, tonyooma mirimu, tonyooma nkumbi, tonyooma bikolo byammwanyi. Gwe genda obiteekeyo otambule. Ogenda bikuuma ekiro n'emisana n'oteekaawo ekikolo ky'emmwanyi gwe n'otambula n'ova ewammwe eri emitiiyana n'ojja eno mu kibuga n'obeera smart n'ogaa nja kugendangayo buli mwezi emirundi 2 n'olemererwa ekyo. Bwe nkwata ebikolo byange ebyakasooli oba ebyalumonde oba n'ensimba lumonde oba seeka ne bunvaako. Bani tulime tukutwale nga kikulu. Allah niwe aba akuwadde ettaka eriri awo, leka kulireka bulesi. Nga nabbi bw'atugambye nti tolekanga ettaka nga liri awo nga kkalu, lirimeemu. Bw'oba tosobodde kulirimamu liwe muganda walirimemu. Obutalekaawo kintu kubeeraawo nga kiri awo. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد. وارض اللهم عن 4 الخلفاء المهديين هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم إعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداء الدين. اللهم انصر من نصر دينك واخذل من خذل عبادك الموحدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم يا إله الأولين والآخرين، اللهم يا إله الأولين والآخرين انصروا إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا معزرا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا إله الأولين والآخرين انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا معزرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا إله الأولين والآخرين. اللهم اجعل بلدنا هذا وغندا آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد فجمعنا في جناتك الفردوس إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ارحم موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية
وماتوا على ذلك فاغفر لهم وارحمهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين. Are you looking for a school that makes your dreams come true? Then look no further than Tamayus International Schools. Tamayus Junior School in Uganda and Tamayus International Academy in Rwanda. Tamayus International Academy is a day and boarding school located in Musanze and offering a Cambridge International program. Surrounded by a cool, beautiful environment, founded on Islamic values, though it warmly welcomes all religions across the globe. Tamayus International Academy aims at producing practically skilled learners with academic knowledge, morally understanding, and socially skilled who are ready to compete internationally. Join us today at Tamayus International Academy. We make your child's dream a reality.